Yes, mu mawulire ge tulinawo Norbert Mao ono nga ye president w'ekibiina ekya Democratic Party yavuddeyo n'ategeeza nga ye ne Mathias Mpuuga akulembera ekibiina ekya DF, Jim Akena akulembera ekibiina ekya UPC n'omukulu amanyiddwa nga Asumani basaalirwa akulembera ekibiina ekya Justice Forum oba kye mumanyi nga Jema bwe balina enkolagana era bwe bakolaganira awamu ne gavumenti ya NRM oba n'ekibiina ekya NRM ekikulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza bulungi nnyo era ngenda kuwa ne ku butambi owulire omukulu ng'agenda maaso n'okubanga akakasa bino. Norbert Mao yagambye nti ye akulembera ekibiina kya DP. Wuliriza n'omukulu amanyiddwa nga Jim Akena ono nga mutabani w'omugenzi Milton Obote eyaliko president w'eggwanga ono nga wetwogerera ye president ow'ekibiina ekya UPC Uganda People's Congress n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba ono nga ye president ow'ekibiina ekya DF oba kye tuyita Democratic Front. Norbert Mao yategeezezza mu bigambo bye nti bano nga bwe mboogedde n'abamu ku balala nga boogenda obbawulira mu katambi kuba yayogedde ebibiina bingi nnyo, tukolagana butereevu n'ekibiina ekya NRM, tukolagana butereevu ne gavumenti eya NRM ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Era n'ategeeza mu bigambo binga bogenda okuwulira akatambi kuba bonna ngenda bbokuwa. Norbert Mao yategeezezza nti ne mu kalulu ka 2026 tebabalimba nti akalulu kalina ekyenjawulo kye kasobola okusalawo. N'ategeeza nti ebyobufuzi oba obukulembeze bw'eggwanga busalibwawo mu rooms so si mmwe nga bwe mwagala. Norbert Mao mu bigambo bye era byogenda okuwulira nga bwengenda okuteera akatambi yavuddeyo n'ategeeza nti n'ekibiina ekya NUP wamu n'ekibiina kya PFF n'ekibiina kya ANT, NUP ekulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, PFF ekulemberwa Elias Lukwago wetwogerera, nti n'ekibiina kya ANT Alliance for National Transformation ng'ekibiina ekyo kikulemberwa omukulu amanyiddwa nga General Mugisha Muntu kakati agamba nti abo be bakyagaanye okukolagana ne General Yoweri Kaguta Museveni wabula bo aba DP aba DF ebibiina ebirala byonna nga yabyogedde ne UPC n'ebirala nga bogenda biwulira agamba nti bo tebalina buzibu bwonna era bw'olaba Mathias Mpuuga byakola manya akolaganira wamu ne Museveni, bw'olaba Jim Akena byakola akolaganira wamu ne Museveni. Era Mao n'ategeeza nti ebibiina nga NUP, ANT ne PFF ebyo n'ategeeza nti bo baagala ntalo tebalina mu byakuteesa kukyusa buyinza nti bo bano bakkiriziganya era bassa kimu era enteeseganya zigenda mu maaso n'enkolagana egenda mu maaso. Kakati nga sinakuwa katambi njagala nsooke nkuzeeko emabega wuliriza bulungi nnyo eno gye bayita Redson TV. Norbert Mao ono nga yalondebwa oluvannyuma nga minisita ow'ensonga za constitutional affairs, justice and constitutional affairs, minisita w'ensonga za ssemateeka yalondebwa naye bwe yali tannalondebwa mu kifo ekyo sooka owuliriza ebigambo ebimu ku ebyo bye yajjanga ayogera era ng'ategeeza General Yoweri Kaguta Museveni bwakulonda nobeera mu kabineeti ye ne bw'ojja ng'obadde mugezi otya akuvuga nga wirubaalo n'akutwala gy'ayagala. Museveni buli gw'ayingiza mu kabineeti ye ayagala amuvuge nga wirubaalo, n'olwekyo akusibako omuguwa n'akusika okutwala egy'otayagala genda naye nga ye aba asazeewo nti gy'oba ogenda. Kati wetwogerera nga tetumanyi oba Norbert Mao naye kati bamuvuga nga wirubaalo nga bwe yagamba. Ebigambo ebyo yabyogera mu mwezi gwali gwa kusatu omwaka gwa 2022. Kakati olunaku olwaleero Norbert Mao wulira byayogera ng'ategeeza nti NUP ekibiina si kituufu olw'okuba tekikolagana era nga Mao akakasa tekikolagana era kyagaana okukolagana n'ekya NRM. Wabula bino ebirala biwuliriza akatambi kali mu luzungu wabula ngenda bikuddiramu ngenda kukuleetera n'akooluganda oluvannyuma. Wulira Mao. In Uganda there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FGC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block and it is the biggest block. You'll have President Museveni, you'll have Norbert Mao, you'll have Mpuuga seated there, you'll have Nandala Mafabi, you'll have Jim Akena, probably you'll have Bidandi Sali's group, it will probably have Asuman Basalirwa, you will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi people talk on TV, but now me I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa.
And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people, there will be no gari. You will announce where your rally is and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you and then they go home. Then on election day, people will vote. This is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet. Oyo nno ye Norbert Mao ye Minister ow'ensonga za ssemateeka kye tuyita Minister of Justice and Constitutional Affairs. Nkuwadde akatambi akasoose. Njagala tugoberere olutambi luno oba njagala tugoberere emboozi eno kubanga ku nkomerero nina ebigambo bye ngenda okuwa bye njagala owulirize. So kakati gwatana twegattako kola ekyo wansi kyolaba. Kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwate kukwata kadeka notification obeere ng'otambula naffe wuliriza. Norbert Mao nga ye President General w'ekibiina kya DP Democratic Party eri original. Mathias Mpuuga emabegakaawo baafunako obutakkanya era Norbert Mao emirundi gyonna azenga ayogera ebigambo ebikikinike ku bakulu bano omuli Mathias Mpuuga, Dr. Bedi Bwanika era nga babadde n'obutakkanya. Kati nno kino kireetedde bannayuganda bangi naddala abazze bagoberera ensonga okulowooza nti abantu bano bandibanga bazzeemu okubeera nga bakkaanya. Norbert Mao gw'owulidde mu katambi ayogedde ebigambo ebyo n'eyayogera ebigambo biri ebyasoose ng'ategeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni bwakuyingiriza mu kabineeti ye aba ayagala akuvuge nga wirubaalo. Kakati wetwogerera Norbert Mao bw'atyo bw'atambula era ye ategeezezza kino nkikuddiramu nti ye nga Mao wa DP, Mathias Mpuuga owa DF, Jimmy Akena owa UPC ne Asumani Basaalirwa owa Jema n'ebibiina ebirala nga bw'obiwulidde ngenda kuwa akatambi bubujjuvu akali mu Luganda. Ategeezezza nti bano bo bakolagana butereevu ne gavumenti ya NRM era tebagiinaako buzibu era n'ategeeza nti ekibiina kya NUP, ekibiina kya ANT n'ekibiina kya PFF nti ebyo bye bibiina ebikyabalemeredde era bye bibiina ebikyagaanye okubeera nga bikkaanya ne General Yoweri Kaguta Museveni byayagala. Kakati bo balabika nga bakkiriziganya dda naye nkuzaako emabega. Omukulu ono y'omu Norbert Mao, wuliriza bulungi nnyo, mu mwezi gwali gwa 7 omwaka gwa 2022 Norbert Mao yatwala ekibiina kya DP mu State House Entebbe ne babanga basayininga cooperation, political cooperation era bwe batyo ne babanga bazalinga na kusomeza 2 omwezi gwa 7 2022 mu makago gwa President Entebbe mu State House. Era nga Norbert Mao ku lwa DP yawerekerwako Secretary General Gerard Siranda ne lawyer amanyidwa nga Edwin Karugire nga yeroya wa DP ne bagenda mu State House nga 2 ogwo 7/2022 ne basisinkana General Yoweri Kaguta Museveni era ne basayininga endagaano ey'enkolagana wakati w'ekibiina kya DP n'ekibiina kya NRM. Endagaano eyo ne bagisayininga kwolwo olunaku. Waayita ennaku ntono nnyo Mao ne bamulonda nga minisita mu kabineti y'emu gye yavuddeyo n'akutegeeza nti baba baagala kuvuga nga wirubaalo. Njagala kusooka kukulaga ebyaliwo nga 2 ogwo 7/2022 Mao ng'atutte DP mu State House babeere nga batta omukago then nze gyate mbeere nga nkwongera nakugambye njagala otambule n'emboozi eno teekako obubaka bwo obubaka bwo tugenda kubusoma ku nkomerero y'amawulire gano. To work with the NRM by Mengo, because of their narrow-mindedness, was right.
you very much, Your Excellency. To me, this is a continuation of a journey which started before some of us were even born. Yes, kakati eyembeera gy'olaba nkugambye ezaalingana ku z'omwezi 2 omwezi gwa musanvu omwaka 2022 ekibiina ekya DP nga kikulemberwa Nobert Mao ne Secretary General we amanyidwa nga Gerald Siranda ne munnamateeka w'ekibiina ekyo baagenda mu State House Entebbe ne baba nga baasayininga endagaano y'enkolagana wakati waabwe nga DP ne gavumenti ya NRM. Era wuliriza bulungi nnyo, njagala kutwala ku nsonga ya Mao ate obeere ng'ogitegeera bulungi nnyo. Waayita akabanga katono ate bano bennyini ne bagezaako okutema empenda butya bwe bagenda okusazaamu endagaano eno. Olowooza kyali kivudde ku ki era ogenda kutya? Nobert Mao ensonga lwaki olwaliro ayogera ebigambo ebyo, naye mu bigambo bye nga bw'ogenda okuddamu okubiwulira, Mao yategeeza oba yategeezezza nti akalulu ka 2026 tebakulimba kyakalulu kasobola okujja. Wulira Mao eyali owa DP era eyali owa opposition akugambye nti bo bagenda kukola ekisoboka okulaba nga akalulu tekayina kyamaanyi kikagenda kukola kujja General Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Era Mao agamba ebyo tebagenda kubikkiriza, kyokka nga y'oli gw'owulidde emabega nti buli w'ojoyininga cabinet eya General Yoweri Kaguta Museveni aba ayagala akuvuga nga wirubaalo. Era ku lunaku luno baasayininga endagaano ey'enkolagana wakati w'ekibiina kya NRM n'ekibiina kya DP, waayita akabanga katono Mao n'alondebwa ku bwa minisita. Njagala ompulirize bulungi nnyo wano kugamba ezaali nga 2/7/2022 Nobert Mao n'agenda n'ekibiina kya DP ne bakirije ne bakola ne batta omukago mu njogera ennyangu ne gavumenti ya NRM. Era ku luno olunaku ebiwandiiko byalabwako nga bisayiningibwa. Nobert Mao ne General Yoweri Kaguta Museveni baalabwako nga bassa omukono ku biwandiiko. Nina ensonga lwaki nkuwa amawulire gano, wuliriza. To me, this is a continuation of a journey which started before some of us were even born. Your Excellency, you now have the historic opportunity to gather patriots that are scattered all over Uganda. You must look for them wherever they are. They are in all the political parties. They are in all corners of Uganda. These are things which I believe will be enjoyed most by the unborn children. They may thank you when you are not around. So we salute the courage you have shown. Kakati oluvannyuma lw'okusayininga endagaano eyo political cooperation ekibiina kya DP n'ekibiina kya NRM okubanga bigenda kukolaganira wamu, Nobert Mao yali ebiseera ebyo ng'alina obutakkaanya era ng'ayogera ebisongovu eri abakulu Mathias Mpuuga, Dr. Bedi Bwanika nga bw'ozzenga obiwulira. Era waayita akabanga katono ne tufuna amawulire nti Nobert Mao kati wetwogerera nga minisita ow'ensonga za Justice Forum, ow'ensonga za Justice and Constitutional Affairs, nga minisita ajjudde ow'ensonga ze eby'amateeka. Wuliriza bulungi nnyo mu kiwandiiko kino ekyasayiningibwa signature eya General Yoweri Kaguta Museveni ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwali gwa musanvu omwaka 2022. Owulidde bulungi nnyo endagaano ey'enkolagana wakati wa DP ne NRM baagisayininga nga 2 gwali mwezi gwa musanvu. Nga 21 amawulire gaafuluma enkeera nti Nobert Mao minisita omujjuvu oba ekiwandiiko kyasayiningibwa nti Nobert Mao kati ye minisita omujjuvu ow'ensonga za Justice and Constitutional Affairs. Era nga mu lunaku olwo baamulonda ye Nobert Mao General Yoweri Kaguta Museveni mu kiwandiiko kye yateekako omukono kankikusomeremu kuba kimpi. By virtue of the authority conferred on the President by Articles 113 in bracket 1 and 114 section 1 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, I hereby appoint persons below cabinet ministers and ministers of state. Nti nga mpita mu buyinza obumpeebwa ssemateeka akawaayira ka 1013 ne 1014 ssemateeka w'eggwanga wa 1995 njagala okulonda oba okwapointinga abakulu bano nga baminisita abajjuvu ne baminisita ababeezi. Byali ebifo 4. Amawulire ago twagakuwa. Eyasooka Minister of Justice and Constitutional Affairs Honorable Nobert Mao, Chairman General
of the Democratic Party. Government Chief Whip Honorable Hamson Obua, Minister of State for Economic Monitoring, Office of the President Honorable Akero Beatrice Akori, Woman MOP Agago, Minister of State for Education and Sports Honorable Peter Ogwanga, signed this 21st day of July in the year of our Lord 2022. Natekako mukono General Yoweri Kaguta Museveni ekiwandiiko ekyo ne kikakasa nti Nobert Mao bamulonze nga minisita mu government gye yategeeza oba mu cabinet gye yategeeza nti w'ogigendamu bakuvuga nga wirubaalo. Kyokka waayita akabanga katono nnyo ne tulaba amawulire nti ate aba DP nga bakulembeddwamu Nobert Mao yennyini eyabasitula n'abatwala mu State House nti kati batema mpenda butya bwe bayinza okubeera nga basaanyaawo enkolagana eyo. Ulira ekiwandiiko kino bwe kyafuluma eno gye bayita Redio TV nakugambye bino tetubikuwa buwi wabula tukuwa ne soosi yaabyo ne tukuwa naawe n'osobola ogenda maaso n'okubanga okola okunoonyereza okutonotono okusukkako awo bwe tuba tukuwadde. Kakati wuliriza mu kiwandiiko ekyafuluma ku mukutu official website eya Nile Post ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna 2025 nga kigamba nti DP to begin process of ending cooperation with Museveni. Ekibiina kya DP kyatandise enteekateeka ey'okulaba nga bayimiriza enkolagana yaabwe gye bassaako omukono ne General Yoweri Kaguta Museveni. Kyokka ate we twogerera DPM agikulembera eyali anoonya amagezi oba empende ey'okulaba nga baawukana olwaleero yakugamba nti kaakati omuntu yenna yeeyimba mu kujjako General Yoweri Kaguta Museveni ojja kutya ebintu tebijja kusobokera. N'ategeeza nti n'akalulu tebabalimba nti kalina kye kasobola okukola. Uliriza, the Democratic Party has officially begun the process of terminating its cooperation agreement with the National Resistance Movement NRM, flinging the bromance Nobert Mao and President General Yoweri Kaguta Museveni have been enjoying on the rocks. Kyakulira ekibiina kya DP. Nobert Mao mu butongole officially yatandise enteekateeka ey'okutaminatinga oba okuyimiriza enkolagana yaabwe gye babadde balina n'ekibiina kya NRM ekikulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni ebadde emaze akabanga. Uliriza bulungi nnyo. The announcement follows a series of discussions and motions during the party's National Executive Committee NEC and the National Council meetings held earlier this week at the Soroti May 7th Hotel. Nti bino byaddirira enteeseganya ezaali mu meeting ez'enjawulo bo mu lukiiko lw'okuntikko lw'ekibiina kya DP National Executive Committee NEC ne kye tuyita National Council meetings ezaatuula gye buvuddeko mu bitundu ebya Soroti ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokutaano. Bano nga bategeeza ti ekyamazima enkolagana gye balina n'ekibiina kya NRM balabika baali balabye nga tebagenda kugifunamu sinakindi okuba nga baali tebagifunyeemu. Kakati enkolagana eyo yennyini gye baali baagala okusazaamu kati wetwogerera ate bakutegeeza nti omuntu yenna atakolaganye nabo oyo muyeekera era tebaagala nkyukakyuka nnungi era n'akutegeeza nti ne mu kalulu ka 2026 tosuubirayo ekyenjawulo. Ngenda kuwa Katambi Mao ng'abikakasa kali mu Luganda. In a letter, DP President General Nobert Mao, the party's National Vice President, Fred Mukasambidde, outlined the party's next steps in what promises to be a comprehensive and a nationwide initiative to formally sever ties with the NRM. Nti bano okuli Deputy President n'omukulu amanyiddwa nga Fred Mukasambidde ono nga Vice President ow'ekibiina kya DP baafulumya kye baayita next steps zaabwe ezaali zipromising oba okusuubiza bannayuganda mu nteekateeka namutayiika ey'okulaba butya bwe bagenda okwawula enkolagana yaabwe bagenda okuyimiriza enkolagana yaabwe n'ekibiina kya NRM. Ulira Mukasambidde bwe yayogera mu luzungu lwe. We have undertaken a thorough self-evaluation during the 1-month assessment period as outlined in the alternative motion you presented. Mukasambidde ng'ategeeza tukoze okwetegereza okumala, tukoze analysis emala, tukoze assessment emala ku butya bwe tulina okuba nga tuyimirizaamu banga tu terminating enkolagana yaffe ebaddewo wakati waffe n'ekibiina kya NRM ng'abamu ku mmwe bwe mubadde mwagala era nga bwe musabye. Based on our findings, okusinziira ku bye tuzudde, it is clear that the time has come to initiate the formal process of ending our cooperation agreement with the National Resistance Movement. Nti kati okusinziira ku bye tuzudde kitegerekeka
era kitegerekese bulungi nnyo nti kati eno yentandikwa eya process eri formal process entongole ey'okulaba nga tuyimiriza enkolagana wakati waffe nga DP n'ekibiina kya NRM. The official process will begin today on 7th April 2025 following the completion of the assessment period. Bano nno nga bategeeza zaali ngena ku mwezi 7 mwezi ogwokuna 2025 era ne bagamba nti process y'okutazaamu enkolagana etandise kati kwolwo nga 7 ogwokuna naye ate olwaleero ziri 18 wenkoledde akatambi kano 18 ogw'omwenda ate abasajja bakugamba nti kati gwe atakolagana na General Kaguta Museveni era atakolagana nabo ogenda kubiwulira ebigambo bya Mao ogenda kutya. Bino byonna byogeddwa ng'eggwanga lyolekera akalulu aka 2026 Norbert Mao kakugambye tosuubirayo nti akalulu kalina ekyenjawulo kye kasobola okukola, tosuubira nti akalulu kalina ekyo kye kasobola okuba nga kakyusa obuyinza bukyusibwa in the rooms, obuyinza bukyusibwa mu bisenge. Norbert Mao bwagambye kyokka nga Norbert Mao y'omu akugambye wali mu katambi ke nasoosa okuwa nti buli woyingira mu kabineti ya General Kaguta Museveni bakuvuga nga werubaalo. Kakati wuliriza ate njagala kutwala ku bigambo bino Mathias Mpuuga bikwataganira wa. Norbert Mao aludde ebbanga nga bagugulana n'omukulu amayiddwa nga Mathias Mpuuga era mu butambi bw'ogenda okuwulira Norbert Mao yasabulako ko n'abakulu bano oluvannyuma lw'okutandika ekisinde kyabwe ekya Democratic Alliance kye batandika gye buvuddeko era Norbert Mao yali omu ku abo abaavayo ne bavumirira ne bagamba nti bano abakulu mu mwaka gwa 2011 baakola kye tuyita Ssuubi, nga Ssuubi kino baakikola bakijja mu kibiina kya DP era ne bagenda ne bawagira candidate omulala nga bali ku kadi ya DP olwo naali ku Mathias Mpuuga, Bedi Wanika ne bannaabwe bali ku kadi ya DP naye ate ku bwa president nga tebawagira president wa DP ne bawagira Mama Mbabazi kalulu ka 2016 ng'ate ne mu 2011 bawagira Besigye ng'ate ne DP yali erina candidate ate nga balina kadi ya DP. Kakati Norbert Mao n'avaayo ng'ategeeza nti ekyamazima abakulu bano bakolera General Yoweri Kaguta Museveni era nga Mao akyogera mu kugezaako okulaga nti ne mu NUP gye baali balaze baali bagenzeeyo nga enkwezenge oba baali bagenzeeyo nga abagenza okubega oba okukeneka era mu katambi mu butambi bw'ogenda okuwulira Norbert Mao ng'akutegeeza nti abakulu bano boolaba ekibatutte mu kibiina kya NUP kyekyali kibatutte mu kukola ekisinde nga Ssuubi n'ebisinde ebirala n'okwegatta ku TDA eyali ey'Amama Mbabazi era mu katambi ke kamu ogenda kuwulira Mao ng'akugamba nti alabula ne sekulabula yenna abantu abagenda okuba nga bakolagana na bano. Ekisinde ekya DF nga kyakatondebwawo ebigambo bya Mao ebyasookera ddala yategeeza nti bano abaami balina n'ebizibu byabwe ng'ebikolobero bye bakola babikolera ku pressure, babikolera ku gun point oba kaŋŋambe nti Mathias Mpuuga ne banne mbo balina ebizibu oba balina emisango oba balina ebibavunaanibwa kati nga bye bakola babikola okusobola okulaba nga tebavunaanibwa oba ebizibu byabwe ebyo mu nsonga z'amateeka kubanga jjukira Mathias Mpuuga munnamateeka era nawulirako nti alina ne law firm kati nga kigambibwa nti alabika law firm ye erina emisango gye yakola alina ebizibu bye nga looya nti era mu bizibu ebyo bye bimuwaliriza okukola ebyo byakola. Kati wabanga ayagala nnyo ebya consultation lwaki ye ng'atwala ekiteeso kye ng'ayagala kuwamba obwopposition okuva mu NUP ng'ate ng'akozesebwa ba NRM olw'ensonga ze sijja kugendamu kubanga yalina ebizibu bye nga looya ne bamuteeka ku nninga kati katukutikka omugugu guno ne bamutikka omugugu ne bamugamba nti kaakati leeta ekiteeso nti leader w'opposition ab'opposition bonna be bagenda okumulonda nga mwe mulina aba independent abawera 7 ate abasinga bali NRM leaning. Abannayuganda bo basalawo ekibiina kyekinakulembera Uganda NRM ate ne basalawo nti ekibiina kyekinakulembera opposition NUP oba obaagala oba tobaagala bannayuganda be basalawo naye bamukozesa teyatwebuuza nako ate ng'agamba nti ayagala nnyo consultation. Twagenda okulaba nga ali ggulu ng'aleeta ekiteeso, twagenda okulaba nga bamuwa sente ne tikiti z'ennyonyi yagenze kola benchmarking e Ghana, simanya agenze South Africa, agenze wa ate
abantu bennyini abamuteekamu kasunda bamuvaamu nga balaba nti ebintu tebitambula. Yajja wano mu DP nga gamumyuse ng'ebintu tibirungi, ne tumuwabula ne tumugamba muganda afu bakwambaze ekintu kino naye osobola okukyeyambula. Okuva Soroti twasazeewo nti abatwogerako ebyobulimba tugenda kuboogerako amazima. Olwo kati amazima gakoonagane n'obulimba ng'ekitangaala bwe kirwana n'enzikiza. Tulabe era baaswala nnyo Embale kubanga twasobola okubaanika bagenze batambula ekiro kyonna kyonna banywesa abantu omwenge nga bazze kutabula ne miitingi, naye miitingi yagenda okuggwako nga tukaanyiza wa gye tulaga. Tuli DP, oluusi wabeerawo obutakaanya, naye nga tewali kibiina kiyinza kubeera ne miitingi ng'eyo eyali e Soroti, kubanga ebibiina ebisinga bikulemberwa ba Ayatola bwe boogera nti baddibwamu tubamanyi bulungi nnyo. Naye mu DP newobanga ovuma President General bw'omwogerera amafuukule asirika n'akuwuliriza, because we are the Democratic Party. Naye ebibiina ebirala ebyaba Ayatola oyogera otya gagwani ate be batandika ebintu byabwe. Nekibiina sinze nakitandika, sigenda kukiteeka mu ddaame lyange timutabani wange asikire ekibiina. Ze ndi mukuumi, waliwo abavubuka abalindiridde okukisikirira. Ate mu DP tukyusa obukulembeze. Ebigambo ebyo omukulu amanyiddwa nga Norbert Mao yabyogera ng'ekisinde ekya Democratic Alliance kyakamala okubanga kitondebwawo. Gw'atategeera kisinde kino kyalimu Mathias Mpuuga nga tebaagala kukiyita kibiina, ng'olwono tebannatondawo kibiina kya DF. Mathias Mpuuga, mwalimu Balubega Mukaaku, mwalimu ba Michael Mabikke n'omuyimbi Alien Skin yaliyo, era ne bamuwa n'ekifo mu kisinde ekyo ekya Democratic Alliance. Mu bamu ku bannabyabufuzi abalala abaajoyininga ekisinde ekyo oluvannyuma ne bakiddukamu omukulu akulembera NEED amanyiddwa nga Joseph Kabuleta yakirimu, era oluvannyuma waayita ennaku ntono nnyo n'aba nga yakiddukamu. Kakati njagala owulirize omusajja oyo Norbert Mao ng'ayogedde ebigambo ebyo alaga nti abasajja bano baali si batuufu era si balungi okuva emabega. Ebigambo bino bye ngenda okuwa yabyogera mu mwaka gwa 2018 nga tunaba na kugenda mu kalulu ka 2021, ennaku z'omwezi zaali nga 26 omwezi ogw'ekumi omwaka 2018. Norbert Mao yagamba bw'ati: Those born in the 80s and 90s, that's the Robert Chagulanyi generation, I think all they have is numbers. That is a generation that does not believe in organization. They are not just disorganized, they are unorganized. And it is wrong for them to assume that the problems of the political parties is an argument against organization. The fact that political parties have failed is not an argument that political parties can't work. If UPC and DP have failed, you organize a better party. Instead of saying, now how come parties have worked elsewhere? I think that kind of argument encourages the NRM type of thinking. The people who reason like that are simply going to end up like another phase of the NRM, because that kind of reasoning is a reaction to NRM. Because when you say parties have failed, the only thing the parties have probably failed to do is to remove President Museveni. But that is not the only agenda. In the case of UPC and DP at least, we were set up before a man called Yoweri Museveni came on the scene. Now you want to reduce us to an agenda of removing one man. What if he collapses tonight? Will our mission now be accomplished?
Ebigambo ebyo Norbert Mao yabyogera mu mwezi gwa 12/18 byalinga ebijeregerera naye yali asindika message eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. By then yali mubaka mu parliament akiikirira Kyaddondo East, wabula nga kimaze okutegeerekeka nti mu kalulu ka 2021 ayinza obutajja nga mubaka wa parliament, ayinza okujja nga presidential candidate mu kalulu ka 2021. Oluvannyuma lw'ebyo byonna Norbert Mao yategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde yeesonyiwa political parties bw'aba wakutambula nga ye n'atambula, kubanga yali amaze omutegeera nti ye teyali wa bibiina byabufuzi, wabula yali wa generational leader, era nga ye akulembedde mu gigi kye tuyita generation. Kakati omukulu ono nga si mulala Norbert Mao gwe tuliko, ye muntu y'omu abadde ng'ayogera era nga kakkanya n'okulaga nti Mathias Mpuuga njagala owulirize bulungi nnyo kati nkuwa akatambi. Norbert Mao finally amaze n'ayogera n'ategeeza eggwanga, wuliriza nti ye akulembera DP, Mathias Mpuuga akulembera DF, Jimmy Akena akulembera UPC, Justice Forum agikulembera amanyiddwa nga Sumani Basaalirwa, wamu n'aba PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba. Omukulu ategeezezza nti bano bakolaganira ddala era balina bulooko yaabwe. Kati nno nkuwa ebigambo eby'Oluganda era ogenda wulira akatambi nti bo balina bulooko yaabwe gye bakkiririzaamu nti abatali mu bulooko eno si batuufu, era ne beba bagambye ebya 2026 babalimba, temubaako ekyenjawulo kye musuubira. Omukutu ali ku Gwalisa TV Sebabudde Patrick, nzemberawo okubeera nga nkuwa njagala owulirize ebigambo bino bulungi nnyo kubanga bino birina mu Luganda. Biwulirize nze nzije mbere nga nkwongerayo. Ono ye president w'ekibiina kya DP. Mu Luganda kati tulina obubondo bubiri obw'ebyobufuzi. Akabondo kamu kalimu NRM ekulemberwa President Museveni, kalimu DP ekulemberwa Norbert Mao, kalimu FDC ekulemberwa Nandala Mafabi, kalimu UPC ekulemberwa Jimmy Akena, kalimu DF Democratic Front ekulemberwa Mathias Mpuuga. Osobola n'okugattako kino ekibiina kya Bidandisali PPP, n'ogattako ne Jema ekulemberwa Sumani Basaalirwa, naye nga COA ya bibiina bitano, group of 5. Group eyo ejja kutwala percent nga 8, obululu 8 ku buli 100, kubanga ekigendera kya kugatta bannayuganda na kulaba nga enkyukakyuka ejja yonna erina okubeera mu mirembe. Mu gurupu eyo sobola n'okugattamu aba PLU newankubadde nga ba NRM, naye nga generation empya ate nga ddoboozi mpya osobola okubagattako. Kati kitegeeza mulimu ebibiina 8. Akabondo akokubiri mulimu NUP ekulemberwa Bobi Wine, mulimu PFF ekulemberwa Dr. Besigye, ne mubeeramu ne ANT eya General Mugisha Muntu. Kati group eyo tebanaba kwetereeza bulungi kubanga ndaba bali mu kuvumagana nnyo, naddala ab'Ekavule n'ab'Ekatonga. Ndaba kati tebalima Kambugu, ate bye bakayanira bitono nnyo. Bali mu kukayanira obwa Lord Mayor bwe Kampala, bali mu kukayanira ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Kira Municipality. Ago ge maloboozi gempulira ennaku zino, naye nga group eyo esooka gye njogeddeko eyaffe yo eri kitole ate eyina siminti omukwafu.
mu kukyusa eggwanga lyonna byenjogerako byetaagisa kubanga byaliko ne Ghana nga bava mu enfuga eya military eya Jerry Rawlings bagulirewo ebyobufuzi by'abasiviliani era wajjawo obubondo bubiri akamu NPP akalala NDC era bye bibiina kati ebiriwo. Kino ekibiina we kivaako abantu we bakikoowa nga bagamba katuleeteko kiri. Mu Uganda enjawulo gye tulina ti gurupu eri ekyalimu obusagwa bungi nnyo. Kyemanya Bannayuganda tebajja kubeesigana buyinza kubanga omuntu okumwesiga akwate ku buyinza kinganga omuntu okumuwa license y'okubeera n'emmundu. Olina kubanga olina omutima ogusalawo era ogwetegereza ng'olina okwebuuza ekibuuzo nga sinnaba kujjawo obulamu bw'omuntu. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekigwa ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawu